Kujaguza emyaka 58 ejjessomero eri Uganda Matters Lubaga High School gitandise n'ekitambiro kya mmisa ekiyimbiddwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere. Ssaabasumba Ssemwogerere alaze okutya olw'abavubuka beyongedde okwejja mu bulamu bw'ensi olw'okusanga okusoomoozebwa mu bulamu bwa bulijjo. Abaana bato okubeera nga bakyuka mu kifo ky'okwongera okwekulaakulana n'okubeera abalungi bwe balowoozaako mu ngeri emu ne balaba nti baswadde mu nsi mwe muva luusi n'okwetta oba n'okutta abalala. Awo ne mbasaba basobole okwewala emize egyo babeere nga bafuna ebuzibu beebulireko balina bakama baabwe bakulu baabwe basobole okubeera nga mu buto babeera batukuvu ate nga bakula okwongera okunyweza n'okutereeza ensi yaffe. Ssaabasumba era avumiridde omuze gw'ebiragalalagala ogweyongedde mu bavubuka ekibaviiriddeko okutabuka emitwe n'okukola ebitajjansa. Ekigambo ky'obukaba obuseegu, ekigambo ky'obugwenyufu, ekigambo ky'okunywa ebiragalalagala enjaga, ate n'ekigambo ekyokwesiba ku bifaananyi eby'obuseegu ebyagalwa ennyo abavubuka ku mulembe gwaffe guno nti byonoona obwongo bw'omuntu n'ava kukola ekintu ekyandibadde kimuyamba mu biseera by'omu maaso. Ono agamba abakristu basanye okujjukira nti abajulizi ba Uganda bawezezza emyaka 60 bukyanga balangirwa mu lubu lw'abatuukirivu kiyambeko abantu okutegeera obukulu bw'eddiini kyokka ono mweraliikirivu olw'ebikolwa eby'akalugo kalenzi ebikyagenda mu maaso. Nti abajulizi ba Uganda betukulizaako emyaka 60 kasooka nga bafuuka batuukirivu bafuna obutuukirivu buno lwakubeera nga banywerera Katonda ne bakyawa Sitaani. Era nabo ne mbasaba basobole babeere nga abajulizi ba Uganda kumpi emyaka gyegimu egy'abajulizi baafiirako. Omukulu w'essomo lino Brother Hamanizi Tamale agamba bingi ebituukiddwako mu myaka 58 era bakoze ky'amaanyi okusomesa abaana b'eggwanga ebintu ebityoboola emibiri gyabwe ng'obwenzi ng'obukaba. Era abaana baffe bamusuubiza nti ebintu ebyo bagenda kubyewala obulamu bwabwe bwonna. Tuyina enkola empya eya kalikulamu empya erina ebisoomooza byayo naye ate nga kyetaagisa omuzadde okuteekamu amaanyi naye akola ekitundu kye. Tussa ekitiibwa mu yunifoomu yaffe n'akabonero kaffe. N'olw'ensonga eyo buli omu gy'ali abeere nga yeenyumiririza mu bintu ebyo ebibi. Ku mukolo guno kubaddeko n'abayizi 50 abafunye konfirimansiyo. Tone Kitenda, BBS Telefayina, ageesigika.